Yes, yakumide ku mukutu Good Talent chokola kye kisingira ddala okubeera ekyakabi era gwe asingira ddala okubeera ow'ettabu. Right now mawulire era tuba tugguse nago amapya go gobadde tonnaba kubeera ng'omanya ate osobola okubeera nga yes otegeera ki ekitambula mu ggwanga Uganda ate era ki ekiriwo we tuba twogerera. Naye nga sinaba kubanga nkwongerayo naani ali mu ssanyu oluvannyuma lw'okufa kwa Jacob Oulanyah ng'abalala gye bali mu kukaabira gye bali mu kunakuwalira ye ate alinamu bubeezi ssanyu. Nja kusaba obeere ng'osubscribinga tusobole okubeera nga nte buli kimu twongera okubeera nga tukimanya. Kakati oluvannyuma lw'okubeera ng'omukulembeze w'ekibiina kya NUP oba omuyimbi ayitibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu yes olunaku olwaliro naye ye wali ku palamenti oba asobole okubeera nga nte asayininga mu kitabo ky'okukungubaga okuba okukungubagira omukulu ayitibwa Jacob Oulanyah eyatufaako emabega awo era nga tannaba kubeera nga aziikibwa wamu n'okutuusibwa mu ggwanga. Yes, bantu bangi nnyo abavudde ne babeera nga nte basayininga mu kitabo ekyo okubeera nga balaga okunyolwa kwabwe wamu n'okunakuwalirako awamu ne famire ate okubeera nga bambi bayita nabo mu mbeera embi gye balimu ey'ennaku. Of course omukyala ayitibwa Stella Nyanzi ate ye avudde n'abeera ng'alaga essanyu, alaga okucacanja, alaga okubeera nga ye ekintu kyateguse bulungi nnyo kwegamba nga talina kulumwa kwonna kwonna okuggyako okubeera nga ali mu ssanyu lyonna lyonna. N'abeera ng'avaayo n'agamba nti ye yeewuunya Abannayuganda abakyali mu kubeera nga beebuuza abantu bafa ki. Kwegamba yavudde n'agamba we know the killers of our daughters and sons, so stop asking who killed Oulanyah like you are mad. In Uganda they only on the orders from above and Museveni killed Jacob. So ye omukyala bw'atyo Stella Nyanzi avudde n'abeera ng'agamba nti mulekerawo okwebuzaabuza nga abatamanyi bani batta batabani baffe wamu n'abaana baffe ab'obuwala wano mubeere nga ate muddaawo mubuuze ani yasse Oulanyah biki Oulanyah yafudde biki nga mulinga ng'abalalu. Wano mu Uganda tukimanyi buli muntu afa nga waliwo atooye order oba order from above ate nga wano mu Uganda Museveni order from above. So mulekerawo okubeera nga mwebuuza ani yasse Oulanyah yafudde biki just mukimanye nti okufa kwa Oulanyah Museveni akulinamu omukono. Ebyo bigambo si byange wabula ebigambo by'omukyalo no Stella Nyanzi byakoze wali ku mukutu gwe ogwa Facebook n'abeera nga nte ye alaga okusanyuka n'essanyu lyalimu olw'okubeera nga omuntu omutuufu yabadde alina okubeera ng'afa kituufu yafudde era ye bw'atyo bw'agamba nti Jacob Oulanyah okufa kituufu mbu yabadde agwanidde okubeera nga yes afa. Ye bw'atyo omukyala Stella Nyanzi okusobodde okubeera nga agira ku Facebook page ye and of course kwayetaaga okubeera ng'omanya ebisinga osobola ogenda ku Facebook n'owandiikamu Stella Nyanzi bagenda kuba bakuleetera ekitontome kyesobodde kubeera nga nkikuleetera wano kyasobodde okubeera nga nte awandiika ku mwami ono Jacob Oulanyah oba ku situation eri mu ggwanga nga ye alaga nti ekyokufa ky'Oulanyah tekirina we kimukoserezaamu tekirina yadde ekyenyiike tekimuteekamu era abantu gye babeerera nga bali mu kunakuwala ate yagamba nti at least oyo omu ku babadde balina okubeera nga bafa oye asobodde okubeera nga akivaamu. Nategeka galiwo omukwano gwange for now sigenda kubeera nga nsukawo okujjako okubeera nga nsaba Mukama Katonda abeere nga akunkumira by the time wenzijira n'amawulire amapya sobole okubeera nga nte oli omu ku abo basobola okuba nga bamanya ebitambula mu ggwanga naye nga nnyo okubeera nga nkujjukiza nti subscribing ateekako akade ate buli kimu obeere nga okimanya bulungi. For now sigenda kuba nga nsukawo. Bye.